yagudde ku kyalo Kirwanyi mu gombola ye Kiruma wano mu district ye Mubende. Omusajja bwe yafudde ne bamusiba akaba, ne bamusiba emikono, ne bamusiba ebigere, ne bamuteeka mu coffin n'amalamu ennaku 2 nga bakaaba nga bayimba. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'agenda ebutoloogo mu wakati mu kitambiro kya misa nga basaba omusajja n'azuukira. Syategedde oba bwe yavudde mu kofini oba bamalayika ababiri balabiddwako Sabadikoni Kakeeto be yatubuulirako ku Sande abaali batudde Mariamu bwe yajja ku ntaana ya Yesu ayimirira ku ntaana asanga nga Yesu taliimu n'ayeraliikirira nnyo n'akaaba. Abasajja babiri abaali mu ntaana ng'omu atudde eno mulala atudde eno ne bamugamba onoonya ki? Nti Yesu simulaba mu ntaana. Ne bamugamba taliiwo yazuukidde. Oyo we Madudu Fred mu kofini mwabaddemu bamalayika ono bwe yavudde mu kofini yaganze n'afukamira n'asaba essaala abakungu bazabadde bazikuziika n'ateekako ebiwavu Fred ate bwe tuba twogera nedda kazieko n'omuzindalo tugende ffenna Fred bwe tuba twogera tisaagala nze ndaga nze saabafere saagala ate kunfera byenkugamba bye bitu saagala kunjiya Fred egenda mu maaso abazizi ne babagamba kaakati mwena abadde bazze okuziika mu ddeeka ono alamuse yalamuse bamukwata bamuza mu mmotoka bamutwale mu ddwaliro addamu azirika bamutwale mu ddwaliro addamu azirika n'afa ebyaddala era n'azikibwa olunaku lumu nga bagamba katumulinde tulabe baanaddamu okuzuukira teyazze engulu bamuzisa akyatulya bano ebyo byabadde Mubende wane Madudu omusajja bwe yafudde n'amala ennaku 2 mu coffin naku olwokusatu n'azuukira mu coffin n'agenda e Mubende mu ddwaliro era atudde ku mukono ogwa kale awo tuvuddewo